We reach there. Alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti ey'akasembayo kyazuulibwa nti ensimbi gavumenti z'ezzeeyiwa mu bavubuka okwewola beekulaakulanye nnyingi ku zo abazivunaanyizibwako z'abalema okubanjaayo. Kuno kw'ogatta n'ezo ezaateekebwawo okusitula abakyala. The model that was used for recovering these funds has had challenges, particularly with regard to the youth livelihoods program. Ebiwandiiko biraga nti gavumenti yakayiwa obuwumbi obusoba mu 3 mu nkola eyakazibwako erya Youth Livelihood Program, wabula nga mpaawo kirungi kye yali ezifunyeemu olw'abavubuka abazifuna okuyitiramu ng'omulongoose. WEP has performed relatively much better at over 60% recoveries, but YLP has performed at only about 25%. Kyokka bakulu mu minisitule y'ekikula ky'abantu nga be bavunaanyizibwa ku nsimbi zino babulidde ababaka nti obuvujjirizi obw'omunyoto bwe bubalemesezza okufeefeeta abeewola ensimbi zino okuzizza. The more we invest, like if we invested 20, would be able to collect the over 300 billion that is out there for collection. Ababaka beewuunya obanga ddala bano ne bwe bandibadde n'obuvujjirizi obumala bandisobodde okubanja ensimbi zino ne ziggwayo. Eky'okubanja ensimbi zino bakulabiranga ddala kumala bya mbulago. Tunulira mu reports zino ebiwandiiko bye tuyina wano kuva mu gender, Ministry of the Gender, kitulagira ddala ngo kizibu nnyo okufuna ezo ssente zonna buwumbi 330 bwogerako. Ababaka basabye ensimbi zino gavumenti ekibale nti kaali kalabo eri abavubuka mu ggwanga ezeesonyiwe etunulira ekiddako. Tulina ngeri gy'osobola kujja ku bantu bano ssente nga tebaateekayo nti security nti maybe walemererwa ojja kutunda kino oba oggyemu ssente. So tulaba nti programs n'ezimu zeetaaga okuba nti gavumenti eddamu ezitunulira ezirevising erabe engeri gy'esobola ozikolamu obulungi ziyamba abantu. Bino bigenze okutuukawo nga gavumenti ekyagenda mu maaso n'okuwola bannansi mu nkola ya parish development model gye yakanyikamu obuwumbi 4,400.